Zibadde zikunuukiriza okuwera ssaawa 9:30 ez'akawungeezi ka leero, Stephen Kaweesa ng'ono yeegwanyiza eky'omubaka wa munisipaali ey'e Nansana ku kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform atuuse okuteekayo empapula ze ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule, ng'ono abadde n'ekibinja ky'abavubuka nga banekedde mu byambalo ebimyufu nga n'emmotoka gye babaddemu ebadde mmyufu. Wala bwe babadde bafuluma nga bamaliriza okuwaayo empapula, kabangali ya poliisi ebeekiise mu maaso, olwo abasirikale ababaddeko ne batandika okuwandagaza amasasi mu bbanga, ng'embeera eno eviiriddeko bangi ababadde mu kifo kino okubuna emiwabo, nga waliwo n'abakwatiddwa nga n'abawerako batuusiddwako ebisago. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongo awamu n'abalala baliko bye boogedde ku mbeera ebadde ku kitebe kyabwe. Bawane eddakiika ntono nnyo nga tugenze kulaba ebigenda mu maaso. Mukimanyi bulungi nnyo nti kati abantu baffe candidates ba NUP mu bitundu ebyenjawulo baganye okuba nominatinga abavubuka. Kati tubadde ye Kawempe nenfuna essimu ate ne batusindikira videos eziraga poliisi ng'ekulemberwa oyo DPC wa wano Ewandege nga bayingidde wano ne bakola effujjo ne bakuba amasasi, abantu baffe abamu balumiziddwa. So kikolwa kya butiitiizi era kyetutegeddeko sofa nti babadde baagala emmotoka kubanga mbu bagirabe nga olinga gyagidizayinize eringa emmotoka gye Museveni gyatambulirako nga monitoringa nyiririza amagye. Kadi imagine nekinenyamiza nnyo olw'embeera eri wano ku kitebe olwa poliisi okuyingira nekubira amasasi wano ku kitebe kyaffe ekya NUP naye ng'emanyi tulina exercise egenda mu maaso ey'okwewandiisa. N'ekyo nvumirira ne sekuvumirira ebikola eby'obutiitiizi. Bino byonna nga tebinnabaawo, abalala beegwanyiza okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku mitendera egy'enjawulo mu kalulu ka bonna akabinda benda bakedde kweyiwa ku kitebe ky'ekibiina kino okusobola okwewandiisa basobole okufuna omukisa ogw'okuvuganya mu kalulu ak'omwaka ogujja. Mu bano kwe kubadde n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Honorable Betty Ethel Naluyima eyeegwanyiza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Kigozi Ssajja lya Beene, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mukono Honorable Nabukeera Hanifa, Ivan Kyeyune nga yeegwanyiza eky'omubaka wa constituency y'e Nakasongola kw'ossa n'abalala. Bakira buli atuuka ng'aweera nga bw'agwanidde okukwatira ekibiina kyabwe bendera mu kalulu akabindabinda nga bano batubulidde bye basuubira okukola singa ekibiina kinaabassaamu obwesige ne kibawa bendera okuvuganya mu kalulu ka bonna. Banda Wakiso mbakakase ebintu bye tuyimiriddeko bikyaliwo tebinaggwawo bwe tuba nga ffe bannamba 2 okuteeka ssente mu kitavu ky'eggwanga naye nga mulaba ensonga zaffe nga bwe zifaanana. Laba jamukwata bulidde mu Wakiso, laba ebikyagenda mu maaso nga twogera ng'abantu bava gye bavudde ne balinyirira Victoria ya Wakiso ne bava gye bavudde ne banga balemesa bannawakiso kulaakulana. Mikwano mu mwagwa mwe bannawakiso gukyaliwo. Tambudde buli magombolola tugezezaako okulifutinga abakyala abavubuka mu byemizannyo byonna nga bye tuteekeddwa okukola naye okuba nti disitulikiti eno nnene buli muntu tojja mutuukako. Mu ngeri y'emu ne bana NRM bakyagenda mu maaso n'okuggyayo empapula nga leero omubaka wa disitulikiti ey'Ekitigu Honorable Lilian Abba y'omu ku bakedde ku kitebe kya NRM ekya Ddondo okuggyayo empapula. Bwe twogeddeko naye Honorable Abba ategeezezza nti alina essuubi ery'okuwangula akalulu k'omwaka ogujja okusinziira ku ebyo byakoledde abantu baakiikirira mu kisanja kino ekiggwako. Kugamba kiri nti enteekateeka ya Dr. Tangan Odoi ebadde nnungi nnyo. Tomala obudde otandika wano n'ogenda wali bitambudde bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo era njagala kwebaza abantu bonna babadde bakola wano. Ask me what are those things that you think you will not do in the next term. Is that I'm not going to pay attention to negativity, attention to a lot of propaganda. I am just going to focus on Kitgum development plan that have been initiated with a group of people who want to see Kitgum better. Kiberu Brand, Kiza Peter wamu ne Miriam Kenneth be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.